Ekyayongera okutumbula ebyenjigiriza mu ggwanga n'abatandise b'amasomero ag'obwannannyini bavuddeyo ne bongerako omukono. Leero essomero lya Midland Secondary School ettabi ery'Empigi Kalagala ligguddwawo mu butongole okusobola okuyambako abayizi okusoma wamu n'abazadde okusomesezaamu abaana baabwe. Omukolo guno gukulembeddwa n'okusanyusa abagenyi okuva mu bayimbi ab'enjawulo kw'ossa n'abayizi. Kigundu Bosco ono nga yakulembera essomero lino atutegeezezza nga bw'atandiseewo essomero lino n'ekigendererwa eky'okuyambako abazadde abatalina busobozi kuweerera abaana baabwe. Ono era asabye abazadde okwasiza awamu n'abasomesa ng'agamba kino kyakwongera okuuma abayizi nga balina empisa. Kiyambako ku bazadde abataalina busobozi kuweerera abaana baabwe. Ng'era mu nsonga eyo twateekawo ebintu bye tugaba ku bwereere bye tuwa omuyizi wano ku ssomero ng'empisa ze si nnungi. So kakati abaana abo tukolagana wamu n'abazadde we tukuyita wano omuzadde jangu tuteese twogere ku nsonga z'omwana oyo tuwulirize nawe tujja kukola ki tujja kulya tusobole kubanga empisa zitambulira wamu n'ebyensoma. Ono agamba nti basanga okusomooza okw'amaanyi nga bakagulawo essomero lino omwaka oguwedde oluvannyuma lwa gavumenti okuggalawo amasomero ng'omu ku kaweefube w'okulwanyisa okusaasaana kw'ekirwadde kya COVID-19. Galawo gavumenti yaggalawo kyali kituufu okuggalawo okutaasa abaana baffe obutafuna ndwadde eyazindako ensi eno, naye Katonda mulungi tusobodde okuggulawo eri nga futa gavumenti ng'emaze okutukkiriza era ng'egguddewo amasomero gonna era ndoza namwe mulabye abaana wano nga bakomyewo, ekyo tukyebaliza Mukama. Omubaka omulondo wa Mpigi District Teddy Nambooze aweze nga bw'ajja okulwana okulaba nga n'abasomesa abali mu masomero g'obwannannyini bwe basasulwa nga kino kyakuyambako okutumbula omutindo gw'ebyenjigiriza. Mulanga gwenjagala okubira gavumenti nti n'amasomero aga private masomero era abaana baffe be basomamu bajeti y'eggwanga nga bengendo gitematema njakufa okulaba nga nteekako ettofaali my contribution okulaba nga ne private schools zifunako ku katemwa okulaba nga tugakwasizaako kubanga abaana beedukeeti nga baffe. Ono era asabye abayizi okubeera ku mulamwa ng'agamba nti empapula ze bafuna nga bamaze okusoma za muwendo nnyo. Abaana mubeere focused. Education is the key. Nze ndi mukyalo wa National Unity Platform. Naye ninayo babaka bannange be balonze ng'abantu babawadde akaki akalulu naye ng'ebitabo birina gye bakoze eki. N'olwekyo oba ofunye omukisa ogusoma abayizi abali wano mugutwale nga mukisa muki munene. Ono bw'ati agguddewo essomero lino mu butongole bw'atyo n'asiima omulimu ogukoleddwa abakulira amasomero. Gulawo branch eya Midland Parents Academy Mpigi District. Akalulu twongeremu. Achilles Twembembere ng'ono akulidde DPC wa Mpigi asabye abayizi okussa amaanyi mu kusoma ebitabo byabwe kw'ossa n'okuba ab'empisa bwe baba nga baliko bye baagala otuukako mu bulamu. The basic thing is to maintain the discipline, and again performance comes with discipline. When you are not disciplined, your performance will always be wanting. So you must make sure that when you are a student, you first begin with discipline, then discipline will bring you whatever you want. Bakabulindi Paul yakusakidde eggulire lino CHURCHNEWSTV TV amalindirire. Weewaawo tukyeyongerayo n'amalindiro ekitundu ekyokubiri kigenda kuba kitandikirawo katusooke tukuwe ku kigambo mu bigambo n'oluvannyuma